Yeeyinza music wa Uganda zaakutuse olunaku lw'ejjo. I mean kyabadde kirungi, the experience was nice. Ebintu bwe bityo birina okukolebwa. Obeera ogenda kwe branding okuteekayo album bwetyo olina okuba nga otaddewo class in terms of engeri experience y'abantu engeri gye bawulirizaamu album yo. Maybe ekintu kye saayagadde kwe kuba nti tetwadde na silent disco because album listening party tosobola gizannyira mu mizindaalo gyaki gya stage. Abantu baba beetaaga okubeera intimate ne sound yo. The whole album nungi era nze nayagadde music gwe nawulidde, naye ndowooza mwabuzeemuko collaborations ezisobola okukatinga across naddala ez'abayimbi abapya naddala aba Nigeria oba oliawo n'aba Kenya n'aba South Africa okwongera okuboostinga numbers. Ennyimba kuliko eza Ronnie, ndowooza producer Ronnie, ezisinga zaakoleddwa Nigeria era oziwulira nti album erina genres 2 oba 3. Erina kuliko gye bayita EDM oba electronic dance music omwe muva n'amapiano. Ndowooza yemu ku genres ezasinze okubeera ku album eyo. Then kuliko ne Afrobeats. Kati of course bw'obeera oyagala sound agenda okucrossinga tosobola mukolera mu Uganda because baproducer ba Uganda tebanatandika kukola ndongo crossing agenda global. So kimakinga sense nti yajjeko wano ebigere n'agendako Nigeria n'asobola okukola sound yoyo. Omulala ndowooza bamukoledde mu Europe. Nze ndowooza ku nsonga ya Bebe Cool why bwe tukigenda okututeeka, nze ntunuulira Bebe Cool nga agezesa alabe how deep the waters are. Bwana amala okugezesa kuba kati agezesezza process y'okuta album, roll out plan, rolling out album, okola na distributor ki, media houses kizo olina okukola nazo, ba tiktokers kibo olina okukola nabo, era okola nabo otya efficiently nga cost teri waggulu nnyo. So this is a learning experience eya music wa Uganda. I don't think ye ng'omuntu nti akyalina future mu active music. I feel like an album emumenye nnyo, it might be his last album. Emyaka gimuweddeko era nange nz'omu ku bantu abalowooza nti Bebe Cool emyaka ye gyamuggwako kuba kateebereza mutudde mu conference hall, mu conference room okolera Sony Music ne bakugamba waliwo omuyimbi ayo kyava Uganda n'ayingira nga awerekerwa mutabaazi. Kati oyinza okulowooza oba mutabaazi ye muyimbi ono manager. So si mukadde naye just mukulu artist averagely ba breaking through naddala continent nga bali mu myaka 12 okiraba. Ndowooza omuntu akyasinza okubeera omukulu okubreaking nze gwe mmanyi naddala mbayimbi abali hot Ashake oyo mu Nigeria kuba ye ndowooza yali 30 something we are breaking ira. Nze ndo nali ndowooza nti approach yali badde entuufu, yali badde nga ya Don Jazzy gye yakozesanga. Ti Don Jazzy bwe yava mu active music yasayininga abaana batiwa Savage n'asayininga bakoledde Bero okiraba, naye kye yakolanga ng'akola collaborations n'abaana abo. So naye n'asigala nga ali relevant naye ng'ate alina abantu bataddemu ssente ze, of which ekyo kizimba legacy. Era bw'ogamba who are the biggest people in African music, bw'omala ba Wizkid ne baani ozzaako Don Jazzy because of omukululo ogwo gwe yateekawo ng'ayamba abaana abato.